weewaawo tugendedde mu kuwummulako nga tukyannyonnyola ensonga ya kalikulamu eno empya oba ebyensoma ebipya ebyakyusiddwa ne bikyusibwamu okulaba nga biyamba bannayuganda. Jjukira nti gye buvuddeko bannansi bazze nga balajana abakugu nga bagamba nti ebyensoma by'eggwanga bitunuulira nnyo omwana bw'aba afulumye okunoonya omulimu so si okwetonderawo emirimu natandika okukola ng'abaana tebafuluma na skills wabula bafuluma n'amadiguli na bipapula. So kati yessaawo eno nti kalikulamu yakyusiddwa era nebaako ebimu ku byateekeddwamu ebirala ne bisuulibwa ebbali ate tufunye omukisa nti bagikoze eki bagikiriza era yatandise okukola. Kefasi olowooza kalikulamu eno enaayamba okusinziira nga bwe tugitunuulire nga bweri enaayamba omwana wa Uganda nti agenda okufuluma mu ssomero nga omwana asobola okukola keeke olwo naavudde mu senior 4 oba senior 6 asobola okukola keeke asobola okutunga ekyalaani asobola okukanika osegeera asobola okwokya oroding naye nga n'ekitabo kiri ekipapula kiri diguli agikola ki agirina. Abannayuganda olumu bawisibwa kalikulamu eno eyaleeseddwa bwembaseerabidde egenda kukola kwesi 1 etandikidde kwesi 1 kitegeeza omwaka ogujja zijja kuba classes 2 senior 2 bagenda bongerako omwaka bwebanga egenda kusinga kubanga ekozesebwa ku senior 1 ejja kutuyamba kubanga waliwo okuba nti singa yabadde ze ne bagamba nti compulsory wonna egenda kukola ne kwesi 4 ne ku A-level ekyo kiyinza okukosa naye kati kabagigezese oba katugigezese siriwo Kenya ndi bwamu katugigezese obadde wejjeema nti Katonda afuse Katonda katugigezese tulabe bwenaakola lwansonga nti ekyamazima bakibikuliddwa bakizudde bamaze ne bakkiriza kuba kubadde kwekangabiriza nti abaana basoma kati statistics zibadde ziraga nti bagraduates Makerere 9 ku 10 abatikkiddwa baba ba job seekers baba banoonya mirimu naye babanga bamaze ne bakkiriza oluvannyuma lw'okwengangabiriza okumala ebbanga nga tukyasoma ba Galileo Galili ba John Speak ba Mussolini Canadian Imperialist nalabye olw'ekipapa ekyo gwe kimpanga kuliko kati bataddeko bagenda kusoma kwa Fire Bongo Lutaya ba Eri Wamala ba Mulwana n'abantu abalaba ngalinga abo kijja kuyamba mu ngeri omu oba endala naye ebikozesebwa okukitwala mu maaso sustaining weekiri andi kati awo butubanga tuli ba kusustaininga kalikulamu eno tulina okwebuza kuba nalabye minisita bami ekikulu Ministry of Education bagala ne bagira abandi badde bagikulira ne babanga ba junior akati minister bagala kwogula bakulu musomesa mutendeke ate era she is a senior minister ebbanga lyonna abadde ensonga azikola ki azitegeera bw'ogattako n'abalala abali abakugu kuba balaba Jesse Muyingo ne minister n'ebyenjigiriza abiruddemu abikola ki abimanyi bw'otunuulira ono omukyala honorable Seninde naye ali mu ministry oyo naye aluddemu ng'akola ki mugyeko lyowe ebyemizannyo naye bonna basigadde balina akakwate ku busomesa bw'otunuulira PS waabwe Kakooza osegeera naye era ekintu bonna okuva ku senior minister musomesa kati era minister yennyini yasize government n'agamba tugenda kusigala nga twengejinga ba stakeholders bonna sigamba nti tugikkirize etandike nti tugenda kukomawo okwebuuza bagenda sigala beebuuza ne parliament enyijukira erina obuyinza okuyisa ensimbi nekyo olina okumanya nti ministry nga bwogiraba oyo gwolaba ku lutimbe lwa TV yo mukazi wattu yagendayo n'agumira amagye amavundu n'amasasi gonna ge bakuba abasindiko baana amayinja gonna oli bwe yeewoma gakwata ono naliwo nga bamukunya bamubuuza ebitabo webiri ebigenda okukozesebwa nakiza ye nabamubuuza baani abaabikubye awo limi ne lusikatira aba yatya butibooge singa baluwi bandibadde omanyi omuntu wakuzuulira nti oli muyaye wakubuuza nti oli mufuumo nti ye tolina abaana nti abaana omukyala wo yani bane bagala kutumira ku mukyala wo ntumira mukyala wange kutumidde gatogera na linnya lye batandika okuteebereza nti oli muyaye bwe bakubuuza nti ebitabo gye biri nti ye bani ababikubye n'olulimi ne lusikatira bamanya ebintu byo biri wakati mafiarism nga Kulutamule bwagamba nti mirimu kakati engeri y'okuba nti waliwo kakati yakutetenda eyokuba ebitabo ebyo naye mu maaso mu myaka nga 3 zijja kubeeramu enkokola
ngono kati waliwo atamwagaliza nga waliwo ate gwe baleese nga naye baagala yingira ekintu awo otandika okubeerawo stalemate kikosa ebyenjigiriza ng'enjovu ebbiri bwe zirwanira obusubi bubonaabona kakati abaana bato aba Uganda abaana batuuse oba mu S4 oba mu S nga bagenda ku A-level ojja okulaba nga bakosebwa nga tewakyaliwo bitabo bisobola kubongerayo bamanyi kati bakikozesanga case study balabe S1 kikola kitya emyaka 3 bajja kitwala ne ku A-level oba ne ku O-level. Okay, professor mwenzeewo okuludala professor gye buvudde waliwo ndooza yali 25 around 25-24 government order yajja nti science ziri compulsory ekiragiro kyajja nti science zikati za buwaze biology physics chemistry ezo zonna nti za buwaze naye n'okutuuka olwaleero science zezo abaana bazikola ki bakyazikola bubi nga tebayiseewo emyaka egikola ki egiwera olowooza ekizibu kibadde kya curriculum nti yembi oba waliwo ebirala ebyetaaga okutereeza ekyokubiri curriculum eno empya gye bakyusizzaamu enaakola okutunulira bino bye bateekateeka mu byenjigiriza baba batunulira oba bateekerateekera omwana wa Uganda agenda okuwangala emyaka okutandikira ku myaka 15 paka 45 okweyongerayo mu maaso ne batunulira nti enkyukakyuka ezinaba zivudde mu Uganda oba mu nsi yonna omuntu oyo enteekebwa enaaba emukoleddwako enamusobozesa okwenganga ebyo binaba biri mu maaso kati curriculum tebagikolera omugigigufu guno oguliwo bagikolera abantu bagenda okubeera mu Uganda emyaka kati bala okuva ku 10 okweyongera mu maaso abantu abo n'okusoomooza n'ebiki byonna ebinaba bikyuse banaba basobola okubeera relevant in those circumstances. Kakati ffe bana abebiseera bino tusaddako gino emyaka endaba empanvu bwe batubasoko waliwo ne yabadde n'ekirowoozo professor ng'agamba nti senga waliwo badidde amasomero nga 6 ne basooka bagateekamu curriculum eno okugagezesa mu mwaka nga gumu ne balaba oba myaka 2 oba 3 nga bwetambula then ne balyoka bagireeta curriculum etugyetaaga wano wetuli wabula bye tulina okwongeramu okutunuliramu bye bintu ebikosa abaana baffe obutatandika mirimu kati nga attitude tukivunula tutya tubeera mu birowoozo mu ng'olina engeri gy'olabamu ebintu bulala ekyokubiri curriculum eno endala gye tubaddewo nayo endala yazimbibwa ku musingi gw'abafuzi b'amatwale ng'omuntu yera bw'amala giyitamu oba n'asomesebwa mu yo butereevu atamu ebintu bisatu atamu kye bayita ebadde anti-agriculture ng'omuntu atamu ebyobulimi kyafuuka na kibonerezo ku masomero sina kufuuka kibonerezo bayivu batono nnyo boosanga mu mulembe guno ng'alowooza nti singa nfunye kapito wange ngende mu byobulimi ebadde anti-agriculture mu setting yaayo ate nga Uganda bakaboni ya economy yayo ekyokubiri ebadde anti-rural areas ng'omuntu atamu ebitundu by'ebyalo mu nzimba yaayo nga tebalina kye bamukoze naye enjita n'ebiki byonna byonna ng'omuntu agenda okubisimatuka n'abivaamu ng'atamwa ebitundu by'ebyalo era ebirwadde ebibiri bibadde bikubisa curriculum eno nolaba nti abayivu bonna bagiyiseemu wadde balina gye bazaalibwa ne buli gwe bakutwala mu kitundu gy'ava ogenda osanga nga amazzi abantu baganywa n'ente ebadde ekuba omuntu psychologically ebadde anti-rural areas. Professor sikiriza naawe katono nnyo information bwe kibanga Oluswayiri ne olulimi ky'olwo Oluchina lukulowoozesa nti nno curriculum eri urbanized then ekikyamu mulimu abaana abakuze ne bazadde bwe nga babagamba nti Oluswayiri lulimi lw'abantu abaali bana abaali bapandagala bamusibira mu bbwa balusibirwa mu bbwa kakati omwana gye buvuddeko obwakabaka bwa Buganda obadde bugezaako okusoosowaza ensonga y'okusomesa olulimi Oluganda lwakuba ffe tetunatandika na kiraba temulina ngeri gye mukirabamu ng'olulimi lwe bagenda balusenza oluti mpola mpola omwana lwaddira asobola okutegeereramu n'ebintu bye bamusomesa kakati ate bagasseeko Oluswayiri bagenda okutendeka obutendesi ogatteko n'Oluchina anti minisitule yavaayo n'egamba nti mu bibiina bino ebisookerwako abaana abasomesa mu nnimi eki ennansi okitegeera so kitegeeza nti tebalusudde ebbali naye ati kakati profesa bakugamba nti bakulaga nti olulimi Oluswayiri baayagala lujje luharmonizinge omukago guli ky'omukago ogwo nga era bya busuubuzi kumpi
naye ng'ate era obusuubuzi ogenda okwesanga etundu erisiulawo bannayuganda babere nga nabo beegazanyiza bw'otunuulira ebyobusuubuzi etundu erisinga okukola ebyobusuubuzi era bye biva mu agriculture ebyobulimi kubanga kati ojja kulaba ne talos ze bakola kati amakolo ge bagulaga talos era ebimu ku raw materials ziva mu byabulimi kitegeera so kakati era ojja kulaba nga tewali njawulo bwe kibanga olulimi olugezako okwanaganya mukago guno amawanga agali mukago guno n'okwanaganya enkolagana mu ngeri y'ebyobusuubuzi era ojja kulaba nga kituuza ku kiri profesa kyakunyonnyola nti nno ekutamya ekyalo obutereevu ebadde etemya abantu ebyalo n'ebyobulimi ebyo ebintu bibiri omuntu yenna yenna abadde ayise mu kalikulamu nga abitamwa kakati abantu batamisiza ebyalo ensibuko yaabwe batamisiza n'ebyobulimi kati basigazizaawo ki ng'omujjuzo ogujja mu kibuga kati nga beeyiwa mububugabuga ate jjukira obubuga bwaffe ebibuga mu nsi ziri ezisuumuuseemu babeera bayita industrial towns oba industrial cities nga zo zimanyikiddwa nti mulimu obukolerokolero abantu bebagenda kati wana waffe tulina misconstrued view of a town oba city entegeera enneekusifu ensaanikire eyaki ekiyitibwa ekibuga oba ekitundu ekikulaakulanya kifo omubeera obuduukaduuka obungi nga butunda ebintu nga waliwo abantu bangi kati ebyo tebizimba mirimu tebireeta mirimu paka nga tubadde n'ebibuga ne bagamba nti ekibuga ky'Egindi wakolerwayo nnyo kino oba wavaayo kino oba waliyo ebyuma ebiyunga n'ebigattagatta kino paka nga tufunye ebibuga bwe bityo awo tujja kuyamba abantu baffe naye kakati muntu kuva eri gyazaaliddwa lagajjalira ebyobulimi tosobola kubitunda nga ekisobola okubbulula jangu wezingezinga akatundutundu nga kalimu obuduukaduuka n'obuwoteeri n'obufoofofo obutonotono mwenna mujje naye profesa jjukira nti kino kizze mu kiseera nga amatendekero ag'ebyemikono gamerukanga butiko ate era kati gali ku katale otegeera gabuuminga nnyo okwenkana ne university kirungi kitegeeza nti gavumenti yabaze nti bwejja omwana wansi nga ddala atandise okukwatako otegeera ebyemikono agenda abettanira senga ava mu secondary mu ssomero asobola bulungi okujoininga alina gali amatendekero tegamenyeka kyetwagala abaana bano benyigiriramu mu kukola n'okwetandikirawo kubanga buli muntu lwafuna ekyokukola oba yakitandikiddewo oba bakimutandikiddewo oyo tuba tumuzimbye nga tumuwonye okubeera nti agenda afuuka omuntu akola badependants be batya abanyunyunsi kinyunyunsi okubeera nti no buli omu yenyigira mu kubaako kyafulumya tukendeeza omuwendo gw'abakinyunyunsi naye nze ndowooza nti gye bujja ekintu kino kigenda kuwangula lwansonga nti omanyi waliwo omuntu gwe mugamba nti nina gwe gye nabadde ntambula mbadde mpita ku luguudo olwe mbagamba olwa bypass Entebbe Express highway eneyaffe ya Northern omusajja naga obula akasajja kakoze emugaa akasajja tukala akasajja kamu of course nze kati mukutegeera okwange nokitaputa nokiteekawo ekigwanga tata Natasha naye nemugamba kakoze eki sebo oluguudo luno tujja ddwawo kulwerabira nemugaa kati sebo nga tonnabeera ku ebyo oluguudo lolaba mu myaka 10 emabega lwalina kuba bwe ruti mu myaka 10 emabega naye abaluvu mu ministry ne bakkakana kusene ne bazikavula era abali mu ministry ekiseera kyatuuka ngiragamu ku mannya ge oyinza n'okulowooza nti oba John Nasaasira Minister of Works nga liringa erinnya nga bagumbawo tebavaawo naye oluguudo oluberebere walina kuba bwe lutyo kati be bakola kakati gwe bw'ova eri n'otandika okutendereza n'okungiza n'ogamba ng'omuntu bw'akoze nnyo obanga tulaba enkulaakulana naye noba totolondola bigenda mu maaso so na kino nze ndowooza nti oli bw'aba alina kyabala akulaze skilling Uganda zazikola emabega kuba abantu bazze bamunenya nti bannaayi ne bw'olaba omuti guno gunyenyezebwa ne gutandika okusuula ku birimba olina atuuka n'okubuuza nti kasukaali keeko batongeremu kivudde ku kyakuba nti abavubuka babadde bajja kusala ekereje nga badda saidi benyiddwa balabye emyaka gye bamaze kuteeka ku nninga tebalabawo nkyukakyuka kakati nge kyalina okukola kwekuteekawo amatendekero oba enteekateeka
ya skilling Uganda yekoze kubanga efulima graduates bangi kakati in the near future ojja kulabanga curriculum eno when I incorporating at ne skilling Uganda tugajija kutinta butinsi ajujukira ne mu budget President Museveni ne parliament ezengeteekamu ensimbi eziringa bwezo kakati omwana ajja kubeera mu secondary kakati ate nga alona bali amatendo ge bafulumya wabula obuzibu obujja okubeera kulondoola bano abafulumye bali ludda kubanga ebiseera ebisinga mbadde ngamba n'abantu abaskilling Uganda ne mukulu Kasibante Robert babalaba mbadde era nga mubuuza nyinga abaana bano bagraduates be nalabye ekkolola kanaana after some 3 or 5 years tuddemu balaba wa tumuulira wanti alina abantu bakozesa bino byebuganda omwana atandika afuluma ng'asotandikawo akakolero ne kakozesa n'abantu tuddamu ddyo okubalaba era mwinabe kubana mubuuza gwe omulundi gwakumeka tigwakusatu mu myaka esatu waliwo gwe mulala ne muleeta gwe mwenyumiza mugamba nti ono yafuluma mu 2016 kakati wunda alina ekkolero oba alina ebyalaani atandise n'otendeka abala oba alina ebizimbe byazimbye ng'alina abala batendeka kati wali so obuzibu bwaffe bubeeraawo kumonitalinga bameka abafulumye okulondoola so kati kyetulina okugenda nga as a way forward ng'eggwanga okulaba nti nno nga omaze bafulumya wabeewo n'enteekateeka ey'okubasobozesa okufuna access ku affordable capital kubeera nti balina obusente bwebawaayo ne bagulira ddala ebintu ebyo ne bagenda ne babiteeka mu nkola kuba kati wano waffe enteekateeka yonna eya zino zi commercial bank teyina weeyambira muntu wa buli kikumi kubya interest n'okumuweera ddala tebamuweera ddala kubanga baba basitunulira bakuwa oba loan on the basis of what so far you have kakikoyinawo oluusi ne bakugamba leeta ekyapa leeta kino otandika butandisi tebalina kolato so kati ekyo kyetulina okugenda nga eggwanga okulaba nti abantu tubasobozesa empowering them to access but to enable them to acquire capital. Amatendekero nago okugongerako obungi amatendekero ga government amatendekero abantu babadde bagazimbye bw'otunulira amatendekero ge tulina mu Uganda agasinga okugasa abantu ge matendekero ge twandise gobannanyini waliwo gano agatandikibwa ebitongole bye twandise nga face based institutions ebitabye enzikiriziganya abo bakoze kinene nnyo mu nteekateeka zino so gavumenti yebadde eruddewo okujja okubakwatizaako naye wezuukukidde tukitwalirawo kugamba nga bwagambye mu myaka 10 okuva kati be bajja okukifunamu ennyo but still tukituuzaako ku kiri kyekugambye kulondoola kuba kati buli akaidi gy'olaba oba buli kizimbe ky'olaba nga kyamyaliriro kubeerako ettendekero ekyo waliwo ekigenderedde buli akaidi kitandise okwekola bwe kityo kakati naye twebuuza myaka 10 gwe gy'ogamba abantu abafuluma amatendekero ago baddawa tubalabirawa si bebe bwe tugenda okulaba mu myaka 5 ng'ali mu kuloonya kampuni etwala abantu bweru ng'alaba bano bigaanyi that's on my worry nti abaana bano betukungiriza amatendekero gowaana nti abambe private institution zo nyingi zimeruka buli lucha naye tubalabako wa nga bagasa Uganda kwa tudda mu ya build Uganda by Uganda twaka tubenge saati omukulembeze zayagaliza yambala enjiru ddala abaana bano bazikola twagala kuddayo kujjusa tugeba naye nagowa kwegamba n'ekirala kyenabako ekya market akatale nti senga bino babiteeka mu nkola ne gavumenti ekole nnyo okulaba ng'enoonyeza obutale abaana abo nti products ezo bye baba bakoze bafune babitunda ekyokulabirako nalaba okutikkira kuno okuwedde Makerere abaana babagamba nti gawuni zigenda kuva kuki ku ssomero olwo simanyi oba waliwo kampuni eyali ezikoze eki egenda okuzikuba naye nga waliwo abaana ewandegeya awo wenyini okumpi ne university nga bakugamba nti ffe twasomera Makerere era twasoma bino byakutunga byaki naye twatadde wano ekyalani kyaffe naye emirimu ate tebagituwa nze ndowooza ntegeera ng'oli afunayo kampuni ekyo kyamakerere kyalimu kyetwandise syndicate kyo tukireke ekyategereka twabategeera baliki myuka senkulu kyamulya gavumenti erina obusobozi okunoonyeza okuzimba mu bantu okutunira nti nno tukuliyetinga kyebayita forward and backward linkages nti abantu kubanga mu Uganda abantu basinga babeera mu byalo okulaba nti nno obukugu buno obuzimbiddwa mu bantu bano baddeyo babikolere mu byalo omwo kati bwe banaabikolera mu kyalo kijja kututaasaako abantu ababadde bawuumulukuka okuva mu byalo okusuubira essuubi mu Kampala basigalireyo ddala ebyo so tujja kutuuka to one point ebyalo bifuuke manufacturing oba production points
nga bibuga just ziri market points education tekijja kyokka kijjako ne government okulanga esooka nekulakulanya netekawo embeera masanyalaze baddegezezaako yaffe gyonenya ebisinga watuuka program zino zonna eziteekebwawo okusaasanya amasanyalaze tebafuddeyo okubonereza abo bazizanyiddemu kati amasanyalaze mu Uganda galina ebitundu bwe gatatuukanga ekyo kinyonyola otya nga tetulina ejjako nti no bwe tutalekera kupoliticizinga buli kintu nebiro birayo tugala tuleta curriculum okutondawo emirimu tebijja kukola take an example oli atandise ekkolero lyebi fruits ebibala n'aliteekawa esoloti naye ng'ebibala tebiriiyo naye nabadde jojjuuza omwezi okuwedde enewe bulenzi abalimi babadde bakabatwanga ntwe balimye ennaanasi tugenda gisanga wali mu kibuga nga bazimba bitakolero ly'ennaanasi lyenawulira ekayunga kyekyalibaako ate kakati kyegamba nti kati liyinza okuba liriyo limu naye nga ate baliteeka ekayunga naye nga ennaanasi tezivaayo okukwata zino ezeruwe nositwala ekayunga still lwaki ekkolero bateeka esoloti tebaliteeka eno kubanga gyeba ne gibulaga ennaanasi awo w'obulenzi zibadde zirimibwa nga nnyingi naye kati nawulidde abalimi balajana bagamba minisitule bayambe ne gavumenti ebayembe bafune ku butale ennaanasi bazirima zituuse ku kidibo tewaliwo processing company oba processing factory esobola kuprocessinga juice eziye namunkekera eziye nakaseke zonna za tayiro za bintu tubiryawo ezimu tezinatandika nakukola naye benyumiriza mu kubanga batandisa amakolomulewade ota tv mu kigambo kimu bibiri bisatu ku kaliculamu eno ku kaliculamu kinziza ku nsonga y'okupoliticizinga okuleeta ebyobufuzi mu buli kintu oli watuukira okugamba nti first round waliwo yagiwangudde tusuubira nti waliwo second round eyawangudde kuno bamuteegedde naye nga buli rawundi wabaawo gwe bakubye oba awangudde enobeereyo munnayuganda akosebwa nga ye muwi w'omusolo oba omwana we kikyo mu bigambo bibiri bisatu akasembe ku kaliculamu akasembeyo ku kaliculamu bannayuganda bajjaniriza ejjidde mu budde butuufu so bwenaaba efunye okuteekebwa mu nkola kwennyini okw'ekikugu tujja kubaako wetusenvula biki byosubira mu wiiki nsubira mu wiiki eno ebintu ebipya okwongera okweyoleka lwaki abaka balemeddwa okussa emikono ku kiwandiiko ekyadde kijjamu omukulu Obwesige kubanga leero omukulu atusomedde amanyi ne twewuunya n'abamu ku bantu be twali tulowooza nti beekokola omukulu oyo nga tebasengakosi ne baba ne mu kamera ne boogera n'ensonga lwaki baagana nga bagamba oli n'agamba saalabyemu nnyo mulamwa saalabyemu nnyo nsonga lwaki tebaali tebatuwa nsonga nga yeetaaga mbwatekama ajja mubulira ensonga lwaki ono yeetaaga okugjamu Obwesige nga tulakakiko akeddembe ly'obuntu y'omu ku bwe baaziza be batera emisavu ogenda okulaba safe houses naye nga naye agamba ndoze yabadde alowooza mbwatekama asooka ajja ata akubeka ku yege ow'ensonga lwaki ono beetaaga omugjamu ng'alinga ga palamenti bamulayiza jjo bamulayiza mu by-election yongerako n'okwongerako nti kasita ba honorables befuula baddiira nti diiru ezitaliimu nnyo ssente teziyitawo oba debate obanako mwekali mu palamenti kati kitukuba tujja kulaba ebintu bingi nnyo nga bigenderawo bwe bityo kasita bibulako sponsor mulewade ota tv tukweyanziza okuba naffe okuva gye twatandikidde ku ssaawa 4 n'oteebaka n'ogamba kobeere ku tv ku Delta tv olabe ebigenda mu maaso nze nga wendaba ye program era nga tujja kugenda mu maaso nga tukuwa buli kimu abalabye bu message mbulabye mwebale nnyo bannabutambala ndaba bu message bwazze dda ne Jema Youth League secretary Tibasula Sulaiman wago manyinga simple naye abatumidde abaddeko ku mukutu ensonga kwega abalabye babadde bangi naye mwebale kutambula naffe mbadde ne Kefas Mayumba naye nga nkola wano naye ku Delta TV wano Professor Nsanja Siraje naye mutunulizi wa nsonga ku mako agenjawulo bya bufuzi bya bulabu byonna ye mutunulizi wa nsonga mukenkufu nange Mike Mutebi nga nze abadde akwasaganya timu yonna okulanga tukuwa buli kimu Johnny yabadde atuteeka ku mpewo nga yatuwa ebifaananyi bino ne Sharon Mirembe naye yabadde ku kamera butusako ekifaananyi ekyo Johnny mabeddira kikozi Johnny engeri gyayinamu kali akaliko kati manyi mwana abaana bakulidde mu ghetto era bebaza nnyo gavumenti ya President Museveni yabawa chance musuule bulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale